page yaabwe basaide yaabwe kuva ku side zonna kusheno. Yes. Thank you. Ensongera ddala omwimbi yenna owomutina anava ebweru. I think that would be a surprise if we have any. And show is so much about me and my fans. So I bajjamu spices. So that's why I'm not really focusing on that. My friends, they will come in, but focuses on because this is my show and my fans and in Uganda. So it's not really like an international show or something. Chawaka, and I want us to have all the shine, me and my fans. So it's basically about me, Spice Diana live concert and my gadgets. So bali abana bazikijja kubeeranga like a spice, get you know what now. And then everyone is welcome. For me, this is a concert, it's a music show, it's not a political show. So when muntu anajjanga azze kuwagira spice ng'omuyimbi, azze kuwagira Ugandan music, ali welcome. Era bw'osasudde VIP yeetano ojja kutuula mu VIP yeetano. Bw'osasudde eri ojja kutuula mu yeri. Bw'oba oguze tebo ojja kutuula mu tebo yo. Tekirina nnyo nti tugenda kwawula politically n'oweeno n'oweeri atudde eno n'atudde eno. It's a music show. Era it's about music. Everyone agenda okujja agenda kujja nga fan wa music. But everyone is welcome. Oba ovuddewo aba oli wa political party ki ekitugatta music ye wanja utamanyi ebyo atugatta wamufena. Yeah. My question is soka tukulabyo z'otambula abantu bitarupi nkola ne Star TV nekyenda katunze mulala Metro FM. Tukulabyo otambula otunda tickets ez'enjawulo. Mu kutunda tickets ez'enjawulo waliwo emikwano gye mbadde nsuubira okulaba nga mukwano gwo Bobi Kyagulanyi Itungo, Bobi Wine. Tebaguze ticket wawadde invite kujja ku show kyekigani. Sisuubira nti walabe postinga bebuka abaguze tables oba tickets. Abamu basindika mobile money, abankubira my contribution is this, book for me a table, zinguze ticket weziki. I don't get a chance to post everyone. But trust me, abala bankubira nanga book for us a table. So abo bakubye oba bayina invite. Trust me, bakoze kibasobola okulaba nga nabo bali part of the event. Trust me. Yeah. Thank you so much. Another question? Well, making sure the hypocrite over the Musago going up on the board. So I'm very much fortunate. You might be the lucky winner. Yeah. So, okay, tomorrow is Chichi Muraga. Ninaba abazadde, ninaba fumbo. So, trust me, I've been in video mulungi. Amina. Nisamba ekinyirira. Era muna kimanyiza omugozi n'amagulu amalungi mu ggwanga. But sisusa nnyo because I know when you know Okoma as an artist when I'm on stage. So if you wait a little, I don't think you've ever had any complaints about my music when it comes to concerts. So chichimo ni concert yange eno tusubirayo chichimo kigenda kisusa. Makona so wasinga wewe kama kuna ne BTV wa media but anyone simanya ne abadde streaming live naye omwana ku Facebook nangamba ati kubuze kibuzo kino okoze music omukoze webrandinze bulungi era n'ekifu kigenda kuyinga successful nebagamba nti mission 2023 bamubuuza bw'oba omaze konsati onaaba waayo kampebi nkyali kabebi nga bw'olaba kujja mu nimero akabebi kanze nga bwenteekateeka. But trust me, you should not even be on pressure because you will see me have children. Tusabe bulamu bwokka because it's in my plans. Mukama Katonda Yakiriza. I love kids and I want to make my family big. Njagala family yange egejje. And of course we see Yakiriza as
the elder sister, I don't think the example not, but trust me, you will see my children and you will see my grandchildren. But I don't know if it's going to be so soon. Kubanga China benina okuteekateeka ate n'abasajja ennaku zino ayaye tokyogera Spice zirigoshfayiro yaffe kubuuzaako oli bulungi wafunyeko okulya katukome wano tumalirize nze okoye onoonyeza emirimu giganye emirimu gikubuze yes njagala okujjukiza oba barista coffee school and cafe yes bayigiriza n'okusomesa okukola ebika bya kawa ebyenjawulo omuli cappuccino mocha ice coffee smoothies milkshakes cocktail n'ebika ebirala bingi bagaba certificates n'okufunira emirimu wabweru w'eggwanga mu nsi ez'enjawulo omuli Qatar, Dubai, Abu Dhabi n'ensi ez'etoolodde Europe endala so basange e Nalukolongo opposite ne Hash petrol station oba obakubiri ku namba z'essimu 07 5 7 oba ku WhatsApp 07 ye namba ya WhatsApp okumanya ebisingawo. Abakisoboka Furniture Center beba kabaka mu kutunda n'okukola sofa sets ez'enjawulo omuli ebikanga German beds, tiles, bakola wardrobes, sideboards, office ne school decors kosa dining tables. Gwali okumpi n'ewala tukola deliveries n'okugaba discounts ku buli kyogula kosa n'okusomesa abayizi tusange ku Entebbe Road ezana mu kiko oba tukubireko ku 07 37 0379 oba ku WhatsApp yaffe 0782 338 kisoboka Furniture Center okuddamu ekyo erifa okwongerezaako nti ng'abayimbi babeera ne bafaanisi nabwe MTN Uganda tugamba nti weekend enkyane prokusatu tugenda beera ne Spice Diana mu butale obw'enjawulo nga tutambula naye okusobola okutuukirira abafaani be nga abafaani abo bagenda kuba bafuna tickets. Nekisaayogeddeko mu Luzungu nti yataddeyo challenge ku TikTok nga twagala abawina bana buli wina agenda kupavawo n'emitwalo 10 ne tickets 5 okujja mu show. Tugenda tambula naye ku butale obw'enjawulo kyeky'enjawulo kye tutaddewo nti omuyimbi ono asobole okutuukirira abafaanisi be naye kennyini yabatuukirira kubanga kiba kyanjawufu eri omuwagizi yafaani n'okwongerezaako nti mu butale era tujja kuba tutunda tickets ze ku discounted offer ku Momo ey'emitwalo 2 egenda kuba ya 1.5 ey'emitwalo 5 egenda kuba ya mitwalo 4.5. Ndowooza nabyo ebibadde byenjoledde mu Luzungu. Mpozi mwena byewaterese. Thank you. Naye nga tweyanziza nnyo ebibannamawulire tutambudde nabo tweyanziza. Thank you so much. Let me know. Yes. Thank you. Ensokera ddala omuyimbi yenna omutinana ebweru. I think that would be a surprise if we have any. And show is so much about me and my fans. So Jamunga spices. So that's why I'm not really focusing on that. My friends, they will come in, but focusing because this is my show and my fans and in Uganda. So it's not really like an international show or something. Chawaka, and I want us to have all the shine, me and my fans. So it's basically about me, Spice Diana live concert and my gadgets. So bali abana bazikijja kubeeranga like a spice ng'ekirungo kinabatongedemu. And then everyone is welcome. For me, this is a concert, it's a music show, it's not a political show. So buli muntu anajja nga azze kuwagira Spice ng'omuyimbi, azze kuwagira Ugandan music, ali welcome. Era wosasudde VIP yeetano ojja kutula mu VIP yeetano, wosasudde eri ojja kutula mu yeeri, bw'oba oguze tego ojja kutula mu tego yo. Tekirina nnyo nti tugenda kwawula politically noweeno noweeri atudde eno n'atudde eno. It's a music show era it's about music. Everyone agenda okujja agenda kujja nga fan wa music, but everyone is welcome. Oba ovuddewo oli wa political party ki
ekitugatta music yewanja obutamanye ebyo atugatta wamufena. Yeah. My question is soka tukulabye ozotambula abantu bitarupi nkola ne Star TV nekyenda katonze mulano Metro FM. Tukulabye otambula otunda tickets ez'enjawulo. Mu kutunda tickets ez'enjawulo waliwo emikwano gye mbadde nsuubira okulaba nga mukwano gwo Bobi Kyagulanyi Itungo, Bobi Wine. Tebaguze ticket wawande invite kujja ku show kyekigaana. Sisuubira nti walabe posting abebuka abaguze tables oba tickets. Abamu base